حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام. أرونجي أبغى 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 تيم بجد ورسلام تي في. مرحبا بكم في هذا اللقاء. أرونجي tulipasa nifuku kubanga ate tuzemu kusinkana nakulwa Monday masha Allah taala. Duwalirwa Monday sawa ezi nga tuli mu maziga tuli mu kubika Alhaji Badiru Silman Senyondo Magoba Lwegaba. Butewe buti tukaye tumaze mu mubika natwambise bisedda nga ne live boxa ne bwana tuha mukibi bamaze okuvaako mu Mukeze genda okudda wano nga n'amaanyi tegaliimu ne tubebaza mwenna abajja okuziika n'okuzituziikirako omukadde waffe Alhaji Badir Magoba kulwa famire kulwa tawakkal kulwa emikwano n'abasigadde bonna tuli basiimu nnyo famire nsiimu. Mama azaala Haji Magoba musiimu olw'amaanyi gemwalaga amangi ne mujja ne mutindiga mu mbeera n'obuzibu n'obuki byonna ne mugandika mujje mubeere nga muwerekera munnammwe okaseerezaako nkuba bonna ne muganda mutambule abantu batambula mayiro 10 7 10 bana parking emmotoka zaabwe eri. Indeed what you did kyali kyabuzira nnyo era kiraga nti Haji ddala mutuufu yali musajja mulungi. Allah musasire ebyamusobako. Tukulisayo mwenna above all nga tukulisayo mukadde waffe jjajjaffe Mbuga mukadde waffe jjajja mama musiimu ate yali wali maaso gaawo wennyini webale kutindiga gendo. Abaana basiimu bamama baffe abakyala bonna basiimu. So far bali mu kusabira dua webale kulaga mukwano webale kuba mukwano mulungi. Ambaga nti Mbuga tumulabangako ng'agenze kuziika ewala eyo tumulabangako ku ntaana Haji Badiru Magoba abaddemu n'ensonga n'ebirala ebyalinza okukussaako bingi naye nga byonna biraga kusiima. Tusaba Allah musasire twamuziika ku bijja byabwe awo byabajjajjabe Nakasoga awo wennyini bwe twamuteeka ne tumulekayo. Sawa zino yali atula mu mataala bw'atyo waali. Tusaba Allah kabuli ebeerenga jana gyali kabeera amataala gasinga nakana akabaddaako ku nsi olamu bulungi n'ebyokulya ebirungi. Mungu amuliisa ebyokulya ebirungi ebisinga byonna bino byabaddawo ku nsi byonna. Allah amuwa abantu abalungi bamubeesabeesa nga wabadde awangaana abantu. Wadde omusingaano olusinga lwa Sande ng'olwo ng'ali amukwogera Arsenal. Omusajja wakwogera Arsenal nnyo era ewaka we yajuzawo Arsenal naye ng'alina ttiimu bavubuka ku kyalo okwo bavubuka bakuzizza bavubuka abadde azaala abaana bangi. Ekyo abaddemu n'enkizo nti buli mwana yenna gw'ajje ku kkubo owa mukwano gwe omwana asiramuse bonna babeera baana be. Abamu ku bo
balina n'amannya ga Ssenyondo, Magoba, Badru nga si baana ba muntu mbwe. Ekyo kikulu nnyo. It is hard to believe, but that is it. Nga nti omwana ono butamuboola nemba nfudde kamuwa amannya gange mubaamu ensonga n'ekyama. Saba Allah amusaasirira mu bulungi. Haji Magoba ensinsiimu tusaba Allah asiime. Abantu bano be bajulisi kulowa ekitiibwa Allah era ebajulira mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nenga jjajja tuli basiimu, weebale Tindiga gendeere yonna, weebale kuyitikkiriza kaseerezi, weebale ate musajja wo wekennyini n'ogaa nti ako naye komuseeka ettaka ogw'omukwano ogutaliimu wadde bunanfuusi gwe kukyasinze. Jjajja okyasigala ng'oli wanjawulo, oli wa bbeeyi okola ebikolwa bye bya jjajjaawo bennyini bye baakolanga. The great fathers of yours, those forefathers were indeed babita nga si bangu bakuzikawo, si bangu baki naye otambulira musaayi gwennyini. Tuli basiimu, weebale kukulembera, weebale kulaga bazzukulu kyonna. Saba Allah abawe bulungi. Olunaku lwaleero, naku lwa Mande, tubeera wano nga sinabanjulira muwalimu mukkirize mbategeeze nti ennaku eza ku submitinga passport ne ssente eza kusaba visa za hijja zigwayo. So fando zibuli ennaku 7 zokka. So ennaku 7 ezibulayo twolekere ate gamba abamu twagambye okukola ebintu ku lasti. Kulinga agambye seka nina mu nnaku ngebulayo 5 awo nina abantu 5 yesimbagala obatwala naye munnanka tinakola ntya. Tegeti kwata % obuliwo, let us submit, tuteekemu passport, as simple as that, tutambule. Naye tuli awe twakola bintu ku last minute tukyaba tunoolidde. Seko ojja kufuna wonzisa, kulika abalaga nseko ojja kufuna wonzisa. Bino bya Saudi Arabia si byaffe. Tegeti si bya tutenkanya wano kuba naga. Salawo omulundi gumu nti ngenda Makka, then onoonye sente. Tegeti ng'onoonyesana mu mbeera yonna ojja zifuna inshallah taala. Sente zigende Makka tezibeerawo nti zirinze bulinzi. Obeera mu challenge zino zibuze zikoze zitya weebityo n'otuuka e Makka n'ogaseeka weebale kunnemerako, weebale kumpa magezi, weebale wesiwe zibeera sente z'e Makka. Olekanga abamu olina ebisawo bingi oba abamu oli mukozi wa gavumenti n'ebirala. Saba Allah atuwa bulungi. So n'olwekyo mudduke emisinde mugende mu office zonna, agenda mu office zonna gy'ogendamu naffe abajja mu Tawakkal Travels eyange nze agenda okukulembera mu lugendo olwo inshallah taala. You will feel it. Saba Allah atuwa obulamu bulungi idhnihi jalla wala tawakkal ojja kuba n'ekyayo inshallah taala. So bwe tuba tuli mu mikolo ojja kulaba enjawulo ya Tawakkal, enkizo yaayo n'abasigadde. Era bw'obeera mu Makka wano biyinza okulema okulaba. Assalamu alaikum. Seeka tusinza okulaba. Tanso okulaba mukadde waffe. Tugambe tukwanirize bwe tutyo. Alhamdulillah sebo neyanze era mbadde mpomeddwa. Enkizo. Mpomeddwa enyaniriza. Alhamdulillah. Ate bw'otuuse ne ku kajjajja wali. Jjajja. Omukulisaayo mukuziika Magoba. Kigambo kyali kinene. Nakyo ne kiba kiyitirivu. Tumwebaza Allah olw'ekyo. Alhamdulillah. Tusaba Allah mukadde waffe amusaasira amujjana. Amiina ya Rabbi. Naam. Amaloboozi abantu baali baagala nnyo Haji Magoba baba Musaayire Ekibuli. Amaloboozi abantu bangi era abantu baagala bayita Musaayire Ekibuli. Bangi era ffenna twali tufunye omukisa ku ekyo. Baayogera ne ku kuziika. Haji Magoba. Yagenda n'ansuliko olwinene. Naga nti nze ku bujjajja. Mbeera teyasobozesa. Naddira ddala awo. N'amanya nti wali nifaaq. Toli bunanfuusi. Mbeera teyasobozesa naye kirungi nti ekirowoozo kyaliwo mu bangi. Abantu bati baali basaba. Era kyalaga nti musajja muwagizi wa busiraamu nnyo n'amazima. Allah musaasire ya Rabbi. Yali musajja wa mazima era omwenkanya. Alhamdulillah. Ekyo kye kitegeeza. Mashallah. Abantu baamulwanira asaalirweko Ekibuli. Abantu bangi baali baagala era batuyombesa bangi nnyo bagagga bannaabo bonna ttiimu z'abagagga nabano abantu omanya badde muntu w'abantu waba wansi nga omusinga ne leve ya wansi olowooza nti Magoba mugagga. Allah musaasire. Kana la yurafu nga tosobola mutegeera la taarifuhu obanga alina baki
n'abantu Allah amusaasire ya rabbi amina ate kabadde musajja mukozi era ddala obukozi bweyolekeramu ebyo byabadde akola musajja mukozi nga sente aziina okuba nti wasimba omumyulira mu kibuga ogwira batya kadde okuba nti wasimba omumyulira mu kibuga agenda amina makumbi looza si ekigambo kitono akawulidde eri amina makumbi manyi maama omulungi oyo shekati daiya mukyala wa bbeeyi nnyo nakati ayinza okubeerawo nga munafunafunye ngaera ensonga eddaawa Allah amusaasire sekansala sekati yalina bingi mwalimati ajjati habibati ate ummati el matumwebaza maama waffe maama waffe omulungi ajjati amina makumbi tukutumiddeko maama webale byonna tusiima Allah akuba obulungi sekamutazindwa jjajja tomukulisizaayo mu Masaka engeri gy'okulisizaayo nti okubirinnyamu okoze bulungi nti obirinnyamu kubanga nsiimye busiimi mbadde wano aminisa bumiinisa amiina alhamdulillah kirungi kya bbeeyi bantu tubadde mu mwezi ogwa Ramanzaani tubadde mwezi ogwa Ramanzaani naye ffe mu puroguramu yaffe twagambye tutunuulira abantu bano ababiri Ramanzaani babadde abamu nga badde ewaka basibulukirako ewaka abantu babadde nga abamu bakyala bano ababiri ababiri abatatengana omwami n'omukyala tuba tunuulira abo mu Ramanzaani babadde nga ddaako omwami amulya n'omukyala akola ki amulya ng'omukyala afumba ku mmere n'emikono gye si byakulagira bakozi era nga yazuukusa omwami okulya ddaako nelayiriisa okumala okusaala mala kusaala sooka osaale akikuwa ddaako atosadde nekudduwa tusokesobye okudduwa ne bazuuka oluusi sebo ne bakulaba ku TV nebatulaba ku TV nga tuli ku nsonga zaki za limbo za masjidi ye Nakaloke tegedde tuli ku nsonga z'okuzimba umma development in Islam tegedde manyi kasokoogera manya ndi Dr. Haji Karim Kalisa awo kati oba omutuusi byogera ku development in Islam atoyinza okugireka atoyogedde kusala mukyalite kati buli okwogerako oti omanya nti Haji Karim omukoze ki omuleese obaddeko mu Ramadhaani era oweereza even after Ramadhaani tusiima alhamdulillah abantu nga bajja buli omu atega TV n'akola ki nasaba ng'azuukuse ku ddaako ku makya abamu basooka ne baddawo okwo ne bakeera n'olutindo puroguramu zibadde zakyuka ng'abantu tebakeera nnyo ate nga bannyuka amangu abamu abakozesebwa nga ne bakama baayo bakkiriza so n'olwekyo omukwano gubaddeko ewaka naye abamu baatandise okuddayo abaala omukwano gwabadde basinda gwakoze eki abamu ku yidi kubaddayo eri basefolooza nobulayo badde bakwana bakwatira ku bubina bakuba akati twagala tunulire ku nsonga y'abafumbo ababiri abo omufumbo ne Ramanzaani bafunyemu ki n'oluvannyuma lwa Ramanzaani oluvannyuma lwa Ramanzaani kati mu Ramanzaani bafunyemu ki Ramanzaani liba ssomero mwalimu waffe Mayambala Muhammad Ismaila bw'obulawo ssebo puroguramu esanyalalamu sasa rabbi ate nga mandiseewo profesa omunene Allah ayongere baraka ne mukadde waffe Abdul Karim Dr. Allah mwongere obusobozi n'okuteekateeka okulungi kuliko abadde basabiddwa twagalizaamu n'enkulaakulana mu busiraamu Allahumma amiin tusaba ekitiibwa Allah ayongere omulungamya mu nsonga ezo ateekemu tawfiiq kuliko abadde basabiddwa puroguramu eno yetaaga wali Kaaba tugikoleko Kaaba awo nga tusabira n'abafumbo era mu maaso awo puroguramu ejja Kaaba mu maaso awo wandibadde na mwezi guno era wandibadde mwezi guno nyewe oluyinza oba ebyo bikyukamu naye mu maaso awo
anti awo ate we wasibuka abafumbo wenyini awo si wali Arafa nga tusomesa Adamu ne Hawa basi ibyo bifo bya Adamu ne Hawa ne Nabbi ne Hajara Nabbi ne Hadija Ibrahim ne Hajara nabawo waliwo Khadija n'omunene agenda kuwoma omunene omutegedde omunene ne munankaniwe Khadija nabawo otegedde akasozi Safa ne Marwa kasozi kana akasajja akana akakyala obusozi buyina ensonga n'ebyama byabo kati obufumbo buli awo actually busobozi bwe bukyaganye ne musabe duwa no program egenda kwawe ndini kukaba inshallah ila majidu weteketeke inshallah ejja kuddewaka munta waina byagamba kasinganze mberawo nga nze nkwata Mungu ateke mubaraka seka tudde mu omulamwa omunene w'ekisiibo Ramanzane la'allakum tattakuna ekigendererwa ky'okusiiba tufune okutya Allah ng'okutya Allah kwegattiramu ebikolwa n'ebigambo byonna Allah byayagala bye tubadde tukola mu mbeera ey'omukwano n'okwatagana wakati w'abantu bano abakulu ababiri b'ogambye kati bw'omala okufuna okumutya okwo Allah mu kisiibo ekitegeeza nti ogenda kusitula bino byofunye byobadde okola mu kisiibo obireete ne mu nnaku zino endala ekisiibo ne bye tukoleramu kubanga kunywa mafuta ku pampu ogenda n'onywa liita 2 oba 45 zikutwala Masaka tangaza bulungi ko ofunza talina mmotoka koyinza atalaba talina mmotoka kulinga kunywa mafuta ku pampu n'onywa liita 45 kuba n'atalina mmotoka asasuleza takisi era n'abanga mu ngeri eyaguza amafuta asasuleza boda oba waakiri bw'aba atambuzza bigere atwala eccupa y'amazzi ku mugongo gananywako mu kkubo naye era amazzi ago genda okutuuka nga gakendedde oba nga gakuweddeko ekikwetisa eccupa y'amazzi eno mu lugendo ogende ng'onywako ennyonta ereme kuluma nnyo kati bwe tubeera mu Ramanzane tuba twesibirira entanda egenda okutuyamba okuyita mu nnaku zino endala paka Ramanzane ejja Allah bw'ali batutuusizaayo tumusaba Allah atuwe obulamu ya Rabbi kati balabye nnyo abasiba entanda entono mu Ramanzane oba abasiba entanda ne bamaliriza okuginyweza obadde mugabi nnyo mu Ramanzane obadde musaasizi nnyo mu Ramanzane obadde ne laavu etenkanika eri mukazi wo kubanga buno bwonna busefoloza wabukola ki wabwesonyiwa noga nze nzizeeyo wa Mungu wange uli ku takwa swala ya talawuya uli ku baadiya kwegamba mashallah amakanzu togavaamu obadde muhumura kati eyo yonna entanda bw'omaze okugisiba ey'obuntu bulamu n'empisa ennungi abantu ne balaba nga haja akyuse mu kisiibo mulala omwami mulala mu kisiibo kati olabye nnyo oluvannyuma lwa Idi byonna n'obisumulula n'obiyiwa n'oddayo mu kwedibaga kati oba ogenda kutambula olugendo ng'ovuga lupanka paka Ramanzane ekola ki ejja kati ate Allah akugerere oleme kutuukayo kati osigale ng'ofiiriddwa amagenda n'amadda Ramanzane batogifunyeemu khasira dunya wal akhirah innamal a'malu bil khawatimi jibalibwa ku nkomerero emirimu jibalibwa ku nkomerero yes twasiibye alhamdulillah idi twagisadde kati Mungu wano watunudde okulaba baliwa abayiga mu kisiibo khairukum li ali obadde mulungi nnyo mu ekyo obadde mulungi eri abantu bo kati Allah akutunuulidde musaasizi abadde basaasira ebibuuzo tebabimakinga lwe babikola
ebya yurebu tumanyira obirinda mubirinda emyezi bano bagenda ne bakolwa bakunganya ne batwala abasomesa ne bagenda ne bamakinga yesebo mubirinda emyezi nga tebinnadda kati emirimu gibalibwa ku nkomerero Ramanzane tennamakingibwa ennaku eziriwo nga Ramanzane ewedde okuva ku Yidi paka Ramanzane ejja ekyo kiseera kyakumakinga anti kutiba alaikum siyamu mbalaliseeko okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwaba ababakulembera la'allakum tattaquna mufune okutya Allah muyige empisa ennungi muyige okugaba muyige okuyisa obulungi bakyala bammwe muyige okuyisa obulungi abaami bammwe muyige okuyisa obulungi abaana bammwe muyige okuliisa emmere muyige okusaddaaka muyige okwambala obulungi muyige empisa buli kintu kyonna ekirungi ekyo nga bw'okiraba bwe kibadde kikolebwa mu Ramanzane muyige n'okusaala okyabikola kati wano we bamakingira okyabikola ebyo nga obadde obikola mu mwezi gwa Ramanzane bw'obikola kati bw'obikola oddayo ng'ennyindo oba wabivuddeko ennyindo yeesulese mu busungudde butyo ozeewo bagibusunguzizaawo kati obadde weesonyiwa ennyombo tuli mu kisiibo zazzeewo inneswaimu babadde gambirwakwakukyaukozoga inneswaimu yazeesonyiira ddala takyavuma mukazi we wa insabahu ahad agaga inni saimu abakyala n'abakyala bakola kiri kye babagamba nga babuulira babuutika mazzi mukamwa naye basenga bedde baali balungi mungu abasaasira baganda buli bwa bbeeyi nti waba ayogera akuvuma gwe butika amazzi mukamwa atogamira kati ate onaayogera otya ate tugajja kuyiika sayansi ali awo mungi naye nga w'amakulu ate abakyala babaputikanga amazzi mukamwa era okubulawo kw'okubutika amazzi kwejjusa kungi abantu bangi boogera ebigambo n'agabo banjogedde kyaki kyebaava bamujjanja namugaba butika amazzi ekisiibo kuyiga bw'wali obikola mu kisiibo bw'okyabikola oba wazzeeyo mu kuvuma n'okulwana okujerega n'okukkakkanya ekikazi kino kisiraane kino malaayi eno ebigambo byajjula ku nnimi z'abasajja agamba malaaya ate maana mbadde nakyeŋŋamba kituufu mbadde nakyeŋŋamba nange something bwe bityo era oli weyagaa nti laba empuuta eno naye n'oyo omukyala yansanyusa omukyala yansanyusa yamugamba ndaba empuuta ewasa mpuuta nempuuta mpongu ate empuuta erimu emigaso twayima akayimba ekazesa bigi senta empuuta ewomaaya babagiryana mwe abatagiryamu labye muli kuki ejjudde emigaso emingi gya buli kika nebulaaya bagikakase wooma nnyo leeta omumonde osekumpuuta egenda bukwako buuza ab'ebusoga abaganda nammwe empuuta mugimanyi etwalikazoza emigi senta awo nga mwokya buli kimu kyonna nga gwokivuma kazoizira mikisente kyayo kyanga bwe yayo kyanga kayimba nga kanyingi empuuta abawarabu nabo balinanga enkola yabwe oli wamuvuma nga nnyindo nnene ng'asooka ajja nga awaana ennyindo ennene banu anifi naaka ennyindo ninga ennyindo yammwe ennene nga bavaamu n'ekika nga bagiwaana nga buli omwana akuyingira mu kika ekyo akati empuuta ono yagamba bulungi nti ndaba empuuta ekola ki ewasa mpuuta yawe ati empuuta ewasa mpuuta nze mbakubaawo nani muyimbidde kayimba ako ng'empuuta bw'ewooma empuuta ewooma engeri gy'okaleese kinsanyusiza nnyo kubanga abantu abali positive be balinga ggwe era balungi okuwangaala nabo lwaki nti ekivumo akijjamu kirungi kati nze mbadde mmanyi oli yamuvuma nnyo mbadde mmanyi yamuvuma nnyo naye neewunyiza okulaba ng'ate yamuwaana nnyo nti ate muwoomu muzibu alimu emigaso miyitire olaba empuuta eno nti giba migaso ekitegeeza ne mu kuvuma tulina okwegendereza mubaamu okuwaana kituufu laba embwa eno
embwa erina ssente teri mugagga atagala muyitambo embwa eyo kati ekizibu ekiri ate mu bufumbo ddala ensangi zino nti ebintu tubitwalira mu negative mu minus tetukyalina positivity yes gw'ojjamu kibi ojjamu kikunyiiza toyina kyojjamu kikusanyusa so buli kintu lwojjamu ekikusanyusa kirina engeri gye kiwewuka oli bwakuvuma empuuta olwojjamu ati empuuta ewasa mpuuta te empuuta erina emigaso nomatira n'ekyo muli osigala tokoseddwa nnyo tumwebaza ekitiibwa Allah naye ebintu bwe twabikolanga mu kisiibo bwe tubikola olwaleero akadde twakagabanyanga bulungi mulamanzaane tewali bulyazaamaanya ng'akadde kafutaali kamanyiddwa saawa emu kuyingira mu 12:45 eyo saawa yakwetegeka kusiibulukuka akadde twakagabanya bulungi nga tumanyi bwe tumaliriza ne tusaala magharibi tugenda okusaala isha ne tarawuya even before that naam waliwo ebibeerawo omuntu yasiibye ng'alina ekyennyonta wamala okusiibulukuka nga bamuwa hakki ye okukuza ujiya haki si kwe kusibuluka kwennyini waliwo kuno mbadde nga futaali kiba kinta buli kyakatogo byonna bibeeramu byonna kati waliwo okusibuluka okukuza ujiya bino byonna ne muli awamu mwenna okukuza ujiya okufuna emigaso gy'empuuta anti awo kuba kusunsula magumba ng'ogenda weebaza gava mu kulya ogenda weebaza weebale kufumba ajati bw'omaliriza wano okusiibuluka oyinayo okusiibuluka okulala okwokwebaza abaami ebyo babadde babikola mulamanzaane birungo byonna bibadde byasiibye kati baggaddewo ebirungo byonna bibadde byasiibye omumwa gwasiibye ekimu kyonna nga kyasiibye kati birina osiibuluka kati bakazi battu okuddamu okunaaba ku mpuuta kisiibo kijja baggaddewo abasaasi ya rabbi nga bwe tubadde tubikola mulamanzaane bwe birina okukolebwa nga bw'obadde ozuuka okulya ddaaku n'otereeza n'obuliri nakati bw'olina okukola era n'amala okulya ddaaku n'eddaaku oli extra naye n'amulya wakiri olyako entende era babadde babuuza nnyo n'onywa ne ku mazzi badde babuuza nnyo ebibuuzo seeka kakati mamaze okulya ddaaku nzikirizibwa okulya ddaaku extra abafumbo bano tewaliyo seeka abadde aga nti nedda baseeka beegatta ku ekyo bonna buli omu n'ababadde bulijjo nga bayombagana bulijjo mulamu obutali bwa kisiibo daaku extra ono aga naye seeka nyinza okuyitirayo nga nkyakola ki noga nti oyo daaku extra mulye nga okyalinayo eddakiika eziwerako eddakiika nga 3 omaliriza oba oyagala okuzzaawo amazzi ng'ozaawo ki otuzzi ng'osobola osiiba bulungi maidadi sana sebo abakugu ne bwe ziba eddakiika 10 azikozesa abakugu sebo omanyi ddaaku mulimu ow'okola nnama Real Madrid emu ku ttiimu ezikyusa omupiira mu ssaawa yonna bakyusa omuzannyo ogwo Kamavinga enzanya n'ekyuka dakiika 3 n'ateeba goolo 2 ng'ebintu bikyuse kyekyo kati olesi ekyokulabirako kikulu kati tetwetaaga 3 gonna omuzannyi nga oyo wa Real Madrid asobola okukyusa omuzannyo mu dakiika 5 ne guba nga gugasizza ng'amagumba gasunsuddwa nga buli kimu kiri emambi ogenda okusala omwazinyi okwaziina nga ddaako eririddwa oliko n'abamala okuba zino paasi za Barcelona abo baagala okubalina okulwawo za Barcelona okakane ogenda onagakiika 7-10 naonaana kuteeba goolo kakati abo balina akadde akawanvu buli muntu yeepimira yes ekyo kituufu nnyo kakati ekyo kitegeeza nti obadde opima bulungi obudde ng'emirimu gyonna ogikola ng'era buli kintu okiteeka mu kifo kyakyo nakati bwe tulina okusigala bwe tulina okusigala nga bw'obadde ogamba ku munno nti weebale kufumba futaali awoomye okimanyi nti abasajja bangi tebateesa mmere gye balidde abaami bangi tebateesa naye kizibu nnyo osanga batono atasobola kuteesa futaali
kizibu nnyo. Futaali bamuteesa. Futaali bamuteesa naye ekyemisana n'ekyeggulo alya buli n'atambula. Naye futaali kizibu nnyo. N'onywa akatunda n'olya eryenvu n'olya entende n'olya akatogo k'ebyenda n'ogaa ntojjaga nti futaali awoomye ono. Kizibu bateesa futaali. Kakati eyo empisa gy'oyiga mu kisiibo ekikugaano giyiga ne mu kitali kisiibo kiki? Genda nayo. Twafumbya tufumbize nnyo alhamdulillah. Tuteesa nnyo taata alhamdulillah. Taata yateesa nga buteesa. Anti isi yafumba kyekirimu. Taata ateesa buteesa kubanga yateekawo akameeza n'ateekawo emmere n'ajja n'akawunga n'omuceere. Kati omukyala yasalawo n'amanya nti kanfumbe bwendi. Kati omukyala tumugamba ofumbye nnyo maama. Ate taata oteesezza taata. Tuli ku kisiibo kiwasiibye emigaso gy'ekisiibo ekyo wafunyeemu ki? Gwe ng'omukyala wafunyeemu ki mwezi gwaki gwa Ramadhan? Pulogulaamu yaffe eno nti Mungu yatuleeta ekisiibo kino nga madarasati, essomero ery'amaanyi erituyigiriza erituyigiriza butya butuyinza okutambula nakyo nakiri. Ogamba obaamu ng'omusawo wanagenda mu training nursing institution, a training institution, oba looya wanagenda ku LDC nagenda n'asoma amateeka agasensola atya n'okukyusa mu kuguka mu kulimba n'ebisigadde byonna okuvugavuga emisango kati n'amala n'akoma mu kooti ne tulaba how does he articulate the issues. Embeera tenganya atya kanawe omusiraamu yenna yasiibye tuli ku musiibyo omukisiraamu omufumbo ebitukuba bingi mu maka ebitukancankanya bingi tubeera mu maka omwo ng'ennyindo zitunudde buki buli kaseera twaga divorcinga. Genda mu Ramadhaani teri musajja agobye mukyala we. Mwenna mubadde mwenna muteesa, mubadde mwenna mukakkanya, mwenna mubadde buli omu asonyiwa, buli omu yeesonyiwa, mwenna mubadde naakati mwazizza wansi. Kakati mbadde akaseera ako lwaki ekikulemesa okugenda n'obulamu bwe butyo oluvannyuma lwa Ramadhaani? Eri tsomo n'olitwala seeka kyatugamba Profesa Sheikh Dr. Shuaib Idris mwalimu mutazino mwalimu ate imaamu masha Allah taala kyatugamba kyekyo agala tusigale nga tutambula nga tubadde mwezi gwa Ramadhaani. Ensonga lwaki Allah alaalika Ramadhaani najja nga addiŋŋana asobola okuba nga atuuzaako atuwewula atuziggule obubadde obukyafu tudde mu tterere. Suubira naawe osobola osigala ng'otambula bw'otyo. Gezaako kisoboka ng'abalala bwe bagezaako, ng'abalala bazze batambula, ng'abakadde bwe batambulanga nga mu Ramadhaani bafunamu, naawe okyasobola. Tuleka bulesaawo lijjanga ssomo obadde okola bino na bino naye ng'omukyala omufumbo, omwami omufumbo, semaka taata w'abaana nina kweyisa ntya oluvannyuma lwa Ramadhaani nga Ramadhaani bino na bino mbadde mbikola. Sekamutazino tukomyewo sibo. Waliwo ekigambo ky'okoonyeeko. Bwe tuba tugenda mu kisiibo tutera okuwoowa. Okuwasa kuba kungi. Tuwoowa. Naye era kituufu mu kisiibo okutalaka kuba kutono oba obutakuwulira nako. Observation eraga nti bw'oba ogoberedde ebibeerawo mu society yaffe mu basiraamu naddala okwawukana kw'abafumbo kye tuyita talaka ntono nnyo mu kisiibo oba teziriiyo tezibaayo. Kiki ekizigaana okubaawo mu kisiibo naye ate mu kitali kisiibo neziyitirira? Ye takwa eri mu kisiibo abantu babeera mashallah baba begendereza. Waliwo okusaasiragana, waliwo okulumingangana, waliwo engeri gye tukwatamu ensonga, omukwano ne guddawo. Naye bwe tuddayo mu mazambi oluvannyuma lw'ekisiibo buli kintu ne kiddayo nga bwe kyali.
Tutandika okwevuma, tutandika okwejerega, omukwano ne gusasika, ne tuddayo eri mu Bamangadaleena. Ne tuddayo mu Bamangadaleena okumalira ekyetaago. Kati olunga mukazi we tokyamulaba. Empisa zino zirina okugenderera okwewala obwenzi. Gwabadde tokyaliyo eri mu bwenzi ng'ekisibo kyaweddeko noddayo, bamalayika batiikinga empapula. Lamanzaana ejje n'atuukira nga bazitutteyo ewa Mungu, balangirira abaayise Saabani Mungu be yasaasidde ekifo Saabani. Anja reporting mu kifo Saabani balipotingiraawo. Natera okuyingira Lamanzaani balipotinga Lamanzaani mu Mulamba balabe baluwa abaayiga. Awo we wali ensonga. Embeera yaffe ebadde ennungi, okumanya ebadde ennungi. Obwetaavu bwaffe bwonna mu kisiibo tubadde tubumalira mu kusaba Allah. Obwetaavu bwaffe bwonna bubadde mu kusaba Allah. Abagenda mu masabo babiyimiriza. Oba agenda yanoonya baana, oba agenda yanoonya bugagga, oba agenda yanoonya kunyweza mwami, byonna byayimirizibwa nti n'abamu be mwatwala mu umura bahajjati bagenda kukamba naye ng'agenze kuloopa ki? Mungu wange taata sula. Taata sula. Samadu muterereze. Omanyi bagamba kati musabe Samadu. Samadu nafuuka Samadu. Ali ku bbaawe. Waliwo akalala abagenzi ababiri. Ate kati gwe weeyogera obimanyi. Ekisebo genda maaso. Waliwo abagenzi abameka? Ababiri. Amukwatako waati. Wakaseera kasession. No amukwatako waati amuteeka mu kifuba. Kikulu nnyo genda naye kuba kati awo musabira live. Musabira edduwa. N'asooka musabira edduwa agenda okugira ati nga buli kaseera obwongo bwonna bulowooza. Alaba Fatuma. Haji asabira mukyala n'omukyala asabira ki? Babeera mu nakanyezo wezityo. Ndiga nti zino movie tuzirabulabi ti tuli Kaaba live zikoleddwa bafumbo. Era tukubiriza nnyo omwami n'omukyala. Amwina kantu mutambule bameka? Batambule babiri. Tulina enteekateeka yammwe ey'abafumbo yanjawulo. Mutawaka tujja ntukusayira nako. Mbona abafumbo. Entawula yaabwe yanjawulo. Tubasaba n'obasaba musole babiri. Yes. Tubasaba muzoneka? Bakole ku saddaaka mu kibuga Makka. Mu kibuga Makka. Omanyi kikola saddaaka gy'okoze emitwalo 10. Eba yanjawulo. Emitwalo 10. Seeka tokolinde. Eswala gy'osadde mu kibuga Makka ku haramu. Esinga eswala z'osaalidde eno. Teyenkana eswala 10. Emitwalo 10. Kati ate ne saddaaka gy'okoledde mu kibuga Makka. Ng'oliriddeyo empuuta. N'ekyekiro. Walize empuuta. N'emigaso gyayo. Ate ye erimu empeera nnyingi. Kuba otwala obudde ng'osunsula amaggwa. Ye ne swala eyakubye Allahu akbar akutamye salaamu aleikum. Naye ono atwala obudde. Kiteeza saddaaka eno egulumizibwa nnyo. N'ogenda okuvaawo nga badde tuluka agenda kuwoowa muswafu. Tukikubiriza nnyo. Abalina kantu bagende babiri. Mujja kujja nga tukola arrangement. Musole bameka? Babiri. Twogera ntulaba tukiyiseewo tutya. Tukubiriza nnyo ekyo. Naye ate abamu bamanyi okigaana wano batuuka eno olanga bannaabwe babasaaliza naga seeka ate ng'enteekateeka wadikola wandintutte ku mulundi guno ya rabbi nowange la ilaha illallah Allahu akbar walillahi saddaaka eyo nabagambe nga tutandika nti seeka nti banga siyewala tukuwulidde kati inshallah saddaaka eyo njirabyemu ensonga Allah kiriza ya rabbi njirabyemu ensonga sadaqatun kantu katono kakulu ate nga kali mu haramu wali okumpi ku haramu abasigadde banatukopa bukopi kiri mutawakkalu mukka abasigadde banatukopa bukopi enteekateeka y'abafumbo nga batukopa ebirala Makka Madina
bana tukopa ki naam bukopi ekyo kiri mu tawakkal travels tawakkal travels magoba akedi wetuli awo ekyo mwekiri abasigadde bana tukopa bukopi nimtutubagana you just follow we lead others follow ekyo kikyo saba Allah bombe amina ya rabbi amina okutuwagira bwe mu amakanga fe tukanyweza sempera ngabalabye nnyo abagenda bokka abamma banyogana ngagenze n'omukyala we nagaseka sina sente omuganda atuuka eri banne bamusaaliza nalabanga bakolaki abafumba abalamu ani ogamba ati seeka nfunira n'omwe yange nomugamba twakola enteekateeka nga tukugamba tukusaba ntukwogereza ntwogera naawe ntuga balansinga ekyo na kino nugaana etawakkalunga nnungi erinnya oluwulira otawakkazi bintu ng'otawakkala aman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu nga bwetutyo bwe tubadde mu kisiibo nga bannaffe tubasabira edduwa ennungi Mungu abatereze omwami wange ave ku bwenzi omwami wange awone endwadde omwami wange andabewo antegeere nti ndi mukyala we n'abaana bange abategeere nakati bwe tulina okusigala Mungu tannavaawo gwe tusaba ate n'ebimu bye tumusaba tebinnaggwayo ate n'ebimu tetunnabifuna tetulina kkoowa tulina okusigala nga tumusaba Mungu waffe biri bye tubadde tunoonya eri mu kusiba abaami n'obbanyweza tusabira amaka gaffe tusigale nga tusaba tukyagasiba n'edduwa eri ebadde training ozuukuka ku ddaaku n'osaalera akammeka sigala ng'okyazuukuka Allah omusajja takyatambula abeera wano amanyi kati Mungu munkuumira abeere nga ebyo bisabe Mungu nakati era ayongera obbisaba ogende wazigudde zitya tobyetaaga Allah akulazeeko nti omukwano gubaddewo n'ogusinga bulijjo nga tobikola mu kisiibo kati ate lwaki oddayo wanakunkunyedda kubanga Allah akulazeeko nti omwami abadde tadda waka mangu mu kisiibo abadde akomawo mangu ate nga tolina gy'olaze tofuuye emmindi emmindi mu kisiibo tebazifuuwa bw'ate olaba n'abanywi ba sigala bakendeeza sigala gwe banywa bakendeeza ddala n'abanywa omwenge nago baguvaako mu kisiibo n'abatali basiraamu baguvaako okiraba kitegeeza nti bisoboka Allah akulaze nti mu kisiibo bisoboka omwami nadda mangu n'abeera wawaka n'aba wa mirembe nga tofuuye emmindi nga togenze mu kalogo kalenzi Allah akikulaze just kuzuukuka ku layiri ddaaku n'osaalera akabbiri n'omusaba n'okola ki n'ojjula ddaaku ne mulya tusigazze olw'emmande tusigazze olwokuna tusigale nga tukyasiiba n'ennaku enjeru ennaku enjeru weezire ennaku 3 buli mwezi zikkiramu baraka ezo n'okwerula emitima gy'abaami babasabire n'abakyagga abafumbo tetuyinaayo edduwa enkulu nnyingi naye edduwa esookera ddala Mungu wange omwami oyo mumpemu omukwano omukisa omukwano anjagale andabewo antegeere n'omwami asabire omukyala asabe n'ezadde Mungu mumpeere riziki atulabirire Mungu tuwe ezzadde eddungi tereeza abaana baffe ezo zedduwa zaffe abafumbo tezituva ku mumwa naye ate nga bwe tubadde mulamanzaani kizibu nnyo mukyalo okuzuukuka ekiro ku ddaaku n'asaalira akabbiri mu dduwaze ne mutaba mwami na baana naye kati ate ekisibo bwe kiggwako nga bagayaala tuli mukola wongo na obera mukola tuze mukola ajja kuddamu okubasabira mu kisibo ekijja wano wonna batambula bavuga lupanka tebakyalina mafuta ge mazzi gali ge twakimye okunywa okutuuka eri ezinzimiyayo simanyi olulimi lutegeerekeka lukadde nnyo bamusa tebalutegeera bano bamajidu
zinzimia lulumi lwaffe bamanyi chupa y'amazzi fa abasomye ku byafaayo by'abambogo bamanyi chupa y'amazzi ecupa y'amazzi ne zinzimia n'akadomola ne zinzimia efaananamu ng'ecupa y'amazzi nayo yali yanjawulo zinzimia mukitegedde onoogenda e Sudan ojja bulaba Sudan bakyakozesa zinzimia kakati ezinzimia amazzi gano g'otaddemu gayina okutambuza ng'onywako ng'ositanjako ng'ofunako wuzu mu lugendo olwo paka Ramadhane ajja navuga motoka naye mugambe kakati bino byonna byokoze mu kisiibo paka ejiyogenda nayo paka Allah akuyingiza Shaaban ajja ne Ramadhane ajja ng'okyagirina bamalayika batikinge bagambe nti ono yasoma yayita yatikkirwa awo bumaze dakiika emu tumalize abalabi abalungi ebiwooma bigwa byokya Ramadhane essomero tubadde tuyisa bulungi bannaffe bakyala baffe babba baffe abaana baffe amaka gaffe gabaddemu omukwano n'enkolagana n'okuteesa ne tuyita mu Idi ne tugirya bulungi tusigale bwe tutyo omukwano ogwo gugenderere paka ate ne tunayingira mu Ramadhane owa 2025 tusaba ekitiibwa Allah asonyiwe abafu baffe naffe atutuuseeyo nga tuli balamu bulungi barakallahu fiikum الحج الدكتور الشيخ العلامة بروفيسور معلم الشيخ شعيب إدريس mutazindwa Ismail Wanji wacho ensonga ezo zirungamya bwatyo era bulungi wakuyigirako alhamdulillah abasigadde nammwe mubeerewe mutyo ekyokubiri programu eno ogirabanga gezaawo okulabanga otugamba ku banno bagirabe then asobodde ogiraba online nga eri streamed saasaanya eri banno message eyo yongera okuba nga enyekera ogirabanga eteekebwa nga tuli naawe noonya creating impact na kuzuza bantu wamu tetwagala ntalo obufumbo kyekifo ekisinga okuba kirungi okulaakulanya ensi eno bwekibanga makati gateredde teri mirimu gigenda tereera umala otajja kujja nakola ebintu byamakulu naye wabanga omukyala atemutereezezza ng'avudde waka nga ajja kuba alowooza ojja kulaba nga TV ya Salaamu teri mu muceere otherwise unalaba nga bikyankalanye nga mumanya nti waliwo bikyakyanka bitatedde bulungi mu maka g'omuntu saba Allah atuwa bulungi mbitegeera mbebaziza abaddeko mwenna otumiddeko nyo maama Hajjati Amina Makumbi n'abaala mwenna muli bankizo abahijja mbagamba tubuza ennaku mbale kuleeta empapula z'okuzisaamu ba passport yo ne ssente saamu then tulogenda tukyayinawooko numbers ntono abaagala otambula naffe inshallah taala Tawakkal Travels wetuli atakumira mpira batukumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo. Programu obulungamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi. Bawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bano basahaba bange tekisaanidde kubeera